Ochalaba Okwanjula'N'EMBAGA. I'm the only uncle from Kanungu. Praise the Lord. Mr. Mutyaba and your wife, congratulations. Baba Kubiri Mungalo. They have given me only 1 minute, and I want to say congratulations again for that gift. The gift that you have just received is a gift of Leena. So God did. Hallelujah. God did. Amen? Amen. Yes, I will add on what the other man from Sheni gave you. For me it is Mochomo. I will take you out, and that outing will be on Christmas Day, and I will send that outing through the matron, and it will be a big goat so that you roast it in Christmas and have it together. Hallelujah. God bless you. This is what I want to say to you. Thank you for accepting to be born in our family. Number 2, I said 4 things. Number 2, you have shown a lot of love to our family. Ulisojoleseko kasukali. Naye wobanga otuleeterako kasukali, ne taata osookanga kumuwaako ne maama wo n'onywako n'olyoka ojja ewaffe. Kijja kuwa omukisa. Ngenda ku kyokumeka? Ku kyokusatu. Reagan onoonyanga Katonda. Ati ngambye ngenda kwongera nga taata nk'omubuulizi nga senga. Maze okwogera nga taata kati njogera nga senga n'omubuulizi. Onoonyanga Katonda. Joel 2:5 egamba nti noonya Katonda obeere mulamu. Ne Proverbs 8:17 egamba nti njagala abanjagala n'abanyigira okunoonya balindaba. Bw'obeera onoonya Katonda obeera n'amagezi, kubanga Katonda yagaba amagezi. Era Bayibuli egamba nti w'amagezi abeera w'amaanyi. Bw'onoonoonya Katonda ojja kubeera w'amaanyi. Mukama waffe yeebaze. Ekisembayo ekyani ekya Reagan. Ati ngambye bina. Obanga n'ensonga mugiteekanga ku mmeeza weetuli. Matayo 18:15 egamba nti muganda wo bw'akunyiizanga ogendanga gye muli ne mwogera babiri. Ebya Reagan tebiweddeeyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nkyukira abagole waggulu eyo nga tubayonjayonja olw'okutuuka ku kkula lino bye mutuuseeko olwabwe. Kikyangu kintu kirimu nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Nakedde nnyo okugenda ku jjala okubayingira, era munkoze bulungi ku mujja. Nkakasanga byonna nagenda wansi eri ebadde emikolo wano okubalingirira. Naye mbasaba, sijja kwogera bingi, mbasaba ebigere bino bizibu nnyo. Ebigere kye bikola n'obwongo kye bukola. Ebirowoozo bikyuka, empisa z'omuntu zikyuka. Lwaki? Lwa bigere. Kasita ebigere biva mu kkuba eggolokofu nga bwe muvudde waggulu eri okujja okutuuka wano, naye ate eyo ne mutandika ebigere okuwunjawunja, biwugula obwongo. Omuntu abadde awulira aba tekyasobola, abadde akkakkanya ku mavivi nga takyasobola. Lwakigambo kya bigere. Era nga mu kaseera kano twafunira omukisa okubeera nga taata w'omugole omwami
bamukolera birthday ku lunaku lwennyini olw'embaga nti luno olunaku lwennyini era naye lwe yabadde aweerezaako emyaka gye egy'ekyenda egy'obuto. Abagole bakyusiza ne badda mu ngoye endala. Bakikoze bulungi nnyo era banyumidde ddala naddala omukyala. Tugenda kuba mu selfie y'omugole. Reagan bw'omalanga ngamba yeyo selfie y'omugole with 1 million smiles. Chawedde dda. Buli sayita ajja gikubako. Bwe tumala tusambula mpolampola ate tujje paka eno wana wali obutebe buno. Tuteredde bulungi. Lwaki Mutyaba omukyala mweke engatteemu naye akuweeko engatteemu ndyoke mbabuulire akazannyo kano we katambula. Kakati akazannyo kano we katambula mbuuza ekibuuzo. Ansa bw'ebeera nga mwami Mutyaba nga tuwanika engatto yani ya mwami Mutyaba. Ansa bw'ebeera nga ye mukyala Mutyaba nga tuwanika engatto ya mukyala Mutyaba. Teri kubba bibuuzo, teri kutuula mabega. Who is the husband of that day? Who is the wife of that day? Who usually wakes up first? Ani akeera kumwe bombi. Teri kubba mwami Mutyaba. Who has the better handwriting? Ani asinga okuwandika obulungi. Ekirungi ky'abantu bano bombiriri bonna bekkiririzaamu. Who is more likely to spoil the children? Ani ayinza okubonoona abaana? It's a matter of time. Twafunye spiiki zaabwe bw'atyo ne baggulawo dansi mu butongole. To my parents, allow me to mix both English and Luganda. Abazadde abange abanzaala, mwebalire ddala. Mwebale omulimu gwe munkozeemu. Omwami n'omukyala Zisa Busolo Ddumba wadde yeeyise Mutyaba naye wajja okutukuliza badde beebaza okunkuza okundabirira era okunfuula omusajja afuuse olwaleero twebaliza ddala. We've had quite a lot of experience between us. I thank you so much for being patient with me, for being understanding, for loving me, for your care, and most of all, allowing to take me before your parents and adding another name on me. It's a sign of respect and it's a sign of honor.
A very good evening to you all. Protocol observed. Religious leaders present. Parents present. Friends present. And all other people in your different capacities. Thank you so much for gracing this occasion. I will speak the language you all understand. It has only been good from day one. And if it wasn't for God, I don't think we would be here. I want to thank the Lord and bless Him for the good weather. Yesterday but one, it rained too much and I was worried. But I remembered God kept His promise that His presence would be recognized here. bagenze butereevu ate nabo ne basobola okusala keeki yaabwe era nga keeki kyekibeera ekijjulo ekisooka abagole kye babeera bagabula abantu baabwe. Reagan yasooka ng'agamba nanduunya nti nanduunya. You're the most beautiful person this world has ever seen. Your beauty can chase away the darkness even when you have no japa. You are the only black spot on my chapati. What a Reagan, Yalisa, Leena. Aha, hey, wonderful. Lisa Munji. That is very beautiful. Awali yokamba mulide love eliwane woma. Sim. Singa muliro obugambo buliwo. Obumu bulina mu Lufalansa. Afos conscience. Abasoma. Oka okumalawo nga yasinga okwagala munne. Reagan linda kolida ku gentleman. Tunywe. Linda kolida. Tunywe. Reagan linda ku gentleman. Weba cho ani asose. Congratulations. Mwami n'omukyala ba Mutyaba mwe bali kuleeta mukolo ku Delta TV tukole. Banange esawa ya fesoka bwecho bwede mukwano. Congratulations omwami n'omukyala ba Mutyaba mwe bali kuleeta mukolo gwa ku Delta TV. Mukasera kano leka tugende mu kye bayita wedding album nga tulina kagole kaffe bane kalungi nnyo katuwagira mu gomesi. Leka tukolage okukyala kwako ate oluvannyuma tugende mu bulango tovaawo nkwagala nnyo. Esawa yafe esooka ewedde mukwano naye nga kugamba nti ndi wano eno ku Malakai Eco Lodge. Kakirira nga wosobola okanywa bw'ojja wano eno ku Malakai Eco Lodge. Wosobola okukolera birthday party, bridal shower, baby shower, n'ojja n'owummulamu n'olya ku fish.
nolya ku kyennyanja nolya ku nkoko ne bulrooms obw'omulembe bwe buli nnyo negamba nti enviri ne makeup kolebwako Sharita's Bridal World ate ne gomesi be banyambaza jjukira nti tulina gowns changing dresses maize dresses gomesi z'abagole saloon ekola ku bagole tutegeka omukolo gwonna mu lunaku lumu ate nga tusomesa n'abaana enviri nga tutandikira ku mitwalo 10 tuli wali eri ku Nkuruma Road essimu kweri tukubire otubukinge katugende mu Bulango bwe tukomawo tugenda ffenna ebbombo bajjo ndi wano ku Malakai Ecology. Ochalaba okwanjula n'embaga.